Dakufuna mu bataka bano betujoge magana nabo neno meeting neno office ya president abataka bano tutangaze ensonga eno batubwe abantu bene ababa ku mataka ago kuba mulimu abajo okutuyingira mu kabiri so tujage magana ne office eno ne office n'abataka tukimalirize so RDC twida kufunamu abantu ndowooza nga bana betujoge magana nabo tina ekyo neno timu yona kale amaina gano njagafuna ne namba d'essimu tugemagane ne RDC tweyanziza ino. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Minister of State for Lands, for responding to our cries and calls. A number of times you have wanted to come, but for various reasons you have been unable, but at least this time. Ne Juma Teko, bagende uwe, yali omukuru wa PTA, kumukanga primary school. Haumbanga ye chairperson wa school management committee bagenda wa mwami ono Dawson Kiria ntitwagala otuguze ettaka kakati n'abagamba nti ne bano nabo ndoza batuguze ettaka twagala kugaziya ettaka tufune essomero n'abagamba nti yange itukiriza naye ettaka lyonna tulyagalamu batulamu ndoza ne bateekamu emitwe ne bagamba nti tulyagalamu emitwalo 6 ono ye Kiria Dawson mitwalo 15 iri lyali tono impande izitifu yokoyasi impande nti naye mitwalo 15 bana iri lyali tono erya funa kansi kuunga lyo lyali dene lyo mitwalo 3 ze mitwalo 6 nti era MP oyo yalaze ne sente mu motoka nga bamanyi nti agenda kuba we sente bawe ettaka bagenda okumaliriza nga ate babaziza mu kino kiri ngati baba wa decent okusala kuba yagenda ngawa enakaluke okusalirawa enakaluke jaja namuwe ettaka ntizimba wakantuko osalirengamu kyoka kyanaku nnyo okulaba nti jaja yawe musiramu oyo ettaka mu buntu obulamu nekituviiriddemu ki empaka ngafa bazikulu kakati bwe bamala okuwa omusiramu ow'okuzimba omuzigiti ne guzaalaki primary school. Primary school eyo nezaala by day it was called junior school. Junior school eyo yenkoma kati IU ubanga mbadde nga temunakumanya yatandikira wano nkoma yatandikira wano bwe balaba nti wano watono ne bagenda bagulawa enkoma kyoka kyanako kulaba nti ffe tukuze tuzadde tetulina wontu wonna gye tugenda naye nga minisita nga boze tukusaba okola amazima nga Mukama bwakutuusiza wano ze nkomi y'abaana Mwami Juma Teko n'Omwami Musa Kawumba eyalwegombola bagire wange nibankoba ntukulyeku eittakali tukwanta kali kibula kyetu tuikiriziganya wakati muli bwanawo ndi niyo yokayasi mpande ogondi niyo nani foneka kunga tuikiriziganya mitwalo 6 nze 15 ompande mitwalo 15 omulaiso moize kiki halikini na 3 mbakantu akuwa wesente minisanga ije nesente jaisu kujyo motoka nebatukire sawa ni kwanda kanti so mugwesente tulekere mirimo jonyona nga twizaniki funa sente tibatuwaire baganda okusente bakuba nti omwami haji kasisa nabaweza kaliana eka 3 nibayunga ko deria muzikiti omuzee ali kuga nga mugaine nane sente ihula okutwaba wese kata nga tumatwe sente iso twakola niki tuikiriria
nsigala nga tuli omwitaka lirya isuuka nti bano baddamu nti kubanga MP agamba nti afe sente teziriwo bana ne bagamba nti bwe mubanga temutuwadde sente ffenna affe ettaka tetuwaayo era affe tusigadde mu ttaka lyaffe akuba nti mwize musayininge abatyaime bagenda babeera nimwemwena awairi ananinga onano okajiwa awairi itakali kala basigala onyonyo n'abagenyi musayininge iswe tuwakuba nti nze n'amaka gange gali nimba kandi nze sinasayininge kubanga sente eginabasabire temwampaire eitakali lyange nagule ugulitira ziza wange nti kaakati bayita olukiiko olulala kaakati mu lukiiko olwo Haji Kasisa bwe yabaweera ettaka acres 4 ze yalaguze ku maama omu baali bamuyita Zitikerezironi Busuulwa kati nabo ne bayita bano ne bagamba nti kaakati musayininge ku mpapula nga mubaddewo kaakati bano ne babakengera nti lwaki tusayininga ate sente ffe baatuuma kujjako nga mutuwadde sente tetulina kipapula kye tuyinza kusayiningako ne bagaana oire era nze nasigala mu itaka lyange liryo nsigala nga mwangaire paka n'emirembe ngewejirwa esaawa eyo iba ali basiba nanesennyenge eyo omwami Moiza Obulayimu yankobere nti oizo tulage nga wetubita nimbako bati kale njala nimbalaga ngeba bita nibasibe sennyenge era ye abo bagana ye yasigala mu ttaka lye ne basigala mu ttaka awula somero lino lya Mukanga primary ne Mwami Dawson Kirya kali bwe kitu wekyali era ina asigala mu ttaka eryo paka nakati yali kinamanya nti likyaliririe era mpanga lidao nzalidde n'abaana bange abalala tuli nabo wano ekitegeeza nti nze sinaba kufuna bo tebayagala nze saakifuna era naze nalemerako omusika wa Urumu taata wange yali omusika wa kitaawe kati nze nensika taata kakati nze musika wa Urumu sebo lunaku lulungi nnyo era lukulu nnyo mu Kabwangasi uno olw'okuba nti ozze okutereza ensonga ezibadde zituluma okumala ebbanga ddene. Sebo Minisita nga chairman LC1 wayogedde jjajja wange yali Paramount Chief ye bebazeeyi abayaniriza enfuga ya Kakungulu we yajja kuno bebayaniriza Kakungulu kati ye debamuwa obwa Paramount Chief e Kabwangasi bw'abeera Paramount Chief kubanga ye yalina ettaka eddene okusinga ate ekirala yali musajja ng'ayagala abantu babeere kumpi nabo edda abantu babeera batono nnyo kati ye ng'ayagala abantu babeere kumpi naye olw'ensonga yo security n'ebirala kati yayanirizanga abantu bangi era ne machache zigonna bwe bajjanga batuukiranga wuwe Church of Uganda bwe yasooka okujja abachurch missionaries bwe bajja ne babawa e Kabwangasi. That Kabwangasi PTC was given by my grandfather. It's about 58 acres. Kati emukanga yajja ng'omwami wa LC1 bw'ayogedde bwe yajja yalina abantu abamukolera emirimu ate abalirwana nga bangi kaakati omwami oyo abasiraamu bwe bajja n'abeera omusiraamu ye nga asabiranga ng'omukulu wange bw'ayogedde yabaasabiranga eri ate ng'emirimu tegikola walking from here ogenda okutuuka e Nakaloke ate n'okomawo ate nga it was a bush. It was not a very good road like now. Ninaga kakati kankuwe akatundu akayumba ako sabiranga wano mukyokugenda sabiranga awo omuzigito ogwasooka gwali ludda luli
ewuwe mu maka ge. Naye bwe yalaba nti abantu baweze n'aga nti bano abantu nabo kambasalire nga bwe nasalira abali abakristaayo n'abasalira ekitundu kino awaali Mukanga Primary School. But he had given what? A mosque, not a primary. Kakati mosque eyo abantu bwe baawera omanyi bwe bakolanga buli church we yabeeranga nga church ezaala ki esomero nga lizaala oba dispensary, hospital and so on. So kyekyali wano nakyo baawa muzigiti, omuzigiti ne guzaala esomero. Esomero eryasooka Mukanga Primary School nezaala ki? Nezaala junior okusooka. Naye olw'okuba nti ettaka lye baabawa lyali litono, kwe kutwala junior Enkoma. Bwe batwala junior Enkoma ne baleeta secondary yasooka, still ne bagitwala Enkoma Secondary School. Yasooka Kabwangasi. Then in 90s, during Obote 2, kati netandi MP n'ayagala nti tulina somero wano ya secondary, twagala essomero lya secondary, kwegamba tutwalewa, kwe kunoonya nti kwe kulaba nti wakati wewano. It was a middle of the sub-county. Nwaga nti kebeere wano, kwe kuteeka essomero eryo. Abasiraamu basinga okwaniriza essomero lya secondary wano mu Kabwangasi. Bwe bajaniza ne baliteeka mu primary, baali baagala kusalawo nti batewo ki primary. Ne bagamba nti no, a primary school eyasooka tesobola kutta primary, let's leave both institutions bibeere nga biri co-existinga. Awo wennyini omugenzi Geresemu Byakika nga yali MP n'abikolako nnyo. Essomero n'essomero ly'Ikiiki bagitondawo kumpi 1 year olw'okuba nti baayagalanga buli ndeeri lwakakungulu. Jjajja yagaba ludda luno olw'okuba nti oluguudo lwali wakati n'asigala eri. Naye ekyembi oba ekyokwewuunyisa tagenda okwesanga nti bwe batandikira eno okunoonya ettaka, bano bwe baabalemesa ne bakurosinga oludda luli, ate abaabawa ettaka ne babagebera ku bwereere nga tufuna summons nga batugamba nti tuli squatters in our own land. Ate twali tumaze okukola ki? Okubasalirako. Kiringa okusenza omuntu, kakati omuntu oyo n'akola ki? N'akusenda. N'obeera squatter mu kikyo. Kale kyekyo, that's a short history about that land. Kale, oli taata waffe. Tukwesiga. Era gavumenti emira ku muntu wa bulijjo. Tusabe olwaleero ekintu kino kiggwe. Kubanga okuwandika nti wawa omuntu ekintu n'omwaka nti kale naawe beerakaawo ate naga kakati gwe oli squatter tolina kukolerawo kintu kyonna. Era ekyo ekintu kiwadde abantu nga tebasobola nakudevelopinga mu ttaka lyabwe. They had stopped most of the development. Ate abalala olw'okuba ntayagala afiire yeka ng'atandika kutunda. Batunda baguza abantu abatamanyi. And so many people have bought, and they are all here. People who have bought there. People, the natives have sold it to people just because bagala bafune muko nga government oba tenaba kubayingirira. Naye nsanyuse nnyo nti government ya NRM government ya abantu era erwanirira omuntu wa bulijjo. Kansabe nti nga bw'ozze era ng'omukulu bw'ayogedde nti nga bw'azze ebintu byonna bijja kubeera bulungi ku lwa Uganda. That is a subject of this matter. We've heard very well from the former speakers here
about the genesis of these institutions. Waliwo abadde ayogera wano bayogeddeko batwadde history nga bweri. But of course, me being the line manager, representing Ministry of Education at the district level, of course, I had to say something, much as the secondary section is not here. I remember we had a meeting sometime last year about the same. We had the Undersecretary, Minister of Education, last year. We had a meeting at the secondary institution. By the way, I must thank government first of all. Yes, ebo. Neno kwebaza okusooka etuweebule services, especially education. And that's why you see these education institutions. Era gituwaire okuwoneka nti abaana isi basoma. Tulina okwebala government olwekyo, because I want Minister to take this information that we are so grateful. Ebutebo, as a district, tulina amasomero ga secondary gali matano gokka. Only 5 against 17 administrative units. Sub-counties, including town councils. That means we have a gap of 12. Tulina a gap ya masomero meka ikumuna mabiri. So I know for you always sit in different forums, you can still take this information that we need more secondary schools. Then primary section, we have only 31 against 61 parishes. We have a gap of 30. You see, and those public institutions that are existing, abana bangi nnyo. These institutions cannot accommodate all of them. And nenga bolaba tuli ku nsonga yaki yettaka. Amasomero gano tugeetaaga because they cannot exist without the community. Era community tugeetaaga. Ate ne community yeetaaga ki? Amasomero gano. Kubanga beetaaga amasomero abaana baffe basome. Waliwo ayogeddeko kigambo nti tuyinza okwetaaga development, one of the speakers here. And it is true. You see where this school is, where we are here. That is where the land ends. That's where we managed to put the staff house. And in the future, if we want to make more development, those are tuna we tunateka. Kubanga awe koma, what? Even if we were to put a latrine. Now, I'm not saying that the minister should make a ruling that the community gives what? No, I'm just giving a picture. Yeah, I'm just giving a picture of our condition. Minister and Secretary mentioned that the institution, Kabwangasi, they have a land title. And it is where? On the table of Ministry of Education. That's what I heard. But we were not there when the schools or institutions were beginning. So it is the community, those people. They balina information yabo. Si checho. Mwe mulina ki? Information. And that's why minister is here. So tulina okumubulira nga ffena tulumirirwa nti twetaaga community ate twetaaga naki? N'essomero. We need to go exist. Kale bwe yayogera nti there is that land title, I don't know, but because you have the Land Act very well, I know you'll be able to give a guidance. And we don't know how even it came into place. But chimanyi nti minister ye amanyiko era chimanyi ajja kutuwaako right on that. Tetulina nnyo kye tusobola ffe kwogera kubanga nze byonna mbyetaaga nga bwe mbagambye. I need the schools, I need the community. But the presence of the minister is going to help us get more light. And I know he's going to level the ground for us, not so. Chemanya agenda kutu leveling the ground. So let's just want to request that we become tuwulirize enjogera yaki ya minister. Looking at the information he has got, ajja kubaako n'ekirungi kyatubuulira kye tulina okuyimirirako. Nze sebo minister sirina bingi. President Museveni yangambye nzije nkigwere wano kati olwaleero. Era kigwa bwe kiti ekyapa kyonna ekyayiika 12
kyonna nga bwe kiri kisaziddwamu. Kakati community surveyor ejja kujja ekube epunte yikanya ez'essomero ezijjeko. Yika ezisigaddewo abatuuze bajja kufunako ebyapa nga bagoberera amateeka. Namusoka ayagala wano wewawewe ng'agoberera nga steps bwe ziba erya committee najja ono najja n'asaba n'afunako freehold ng'etteeka nga bajja mu office mwe muli wano tiimu yonna yajja era nebaza district team namu bajja newankubadde mwami okulu tewaliiwo mu kiseera ekyo naye omukyalo yaliyo yajja ne tiimu yonna ne bino bye bakkiriziganyako oba bye twakkiriziganya era bye nsize okwanjula wano nga ne office omwami ono gwe mulaba obwedda ayimirira wano avudde mu office ya His Excellency the President of Uganda special duties. Ebigambo bijja kutuukira ddala butereevu. Muzeeyi ajja kumugamba nti wange Mayanja yabyogedde nga bwe nabigambye nti ssebo yabyogedde. Mwagamba somero mugaagala nti go gasigalewo. Ne mugamba nti yikanya ze zaaweebwa amasomero. Kati yikenya zisazibweko. Ettaka eryaffe lituddire. Ekyo kisooka. Ekirala nti ekyapa jako ennya ez'essomero ziri endala zonna ekyapa ekisigaddewo kyonna kisazibwemu. Kakati abantu kye mwagala kye kiki yika zonna ekyapa ssebo bannange alatisinga waliwo essomero eryasooka erya primary eryo lyali ku eka meka. Kakati surveyor kyajja kukola liri eryokubiri lya yikanya. Eryo yikanya ndirina mu rekodi mwasalawo balisaleko. Bajja kusalako yikanya Ministry of Education user that secondary school. Bakole survey omwami yazze n'agamba nti amanyi gye likoma eri. Akole survey eyo nako bajjeko essomero ekyapa Ministry of Education user this primary school. Kakati ekyapa ekirala kyonna ekitundu kyonna ekisigadde tewali abakwatako, mulina security of tenure, tewali alinako kyapa. Buli muntu anajjanga n'asabako okusinzira ku record eziri mu land office. Ekyapa kino kiri mu manya ga Uganda Land Commission nga kyali registered nga 29 March 1995 mu instrument number 269345. Kakati ettaka lino liwa ati Kabwangasi Butebo nga lyayika 40.8 hectares. Zezo square miles acres nga meka 10 nga nakusigamu. Wona kwegamba ekyapa kino kyatwa kirimu essomero namwe mwena. Kati amateeka gago gagambye tewali kusazaamu, tewali kugobwako, tewandibadde gabwa. Kakati n'essomero lyandibadde teriweebwa senga mubadde temukkiriza, naye mwakkiriza ati ly'essomero liweebwe. Kakati bwe kiti ekyapa kyonna kubanga ne Uganda Land Commission yagenda okusazaawo ekyapa nga weemuli. N'olwekyo tekyali available for the Uganda Land Commission okukyetwalira. Kati tuyinza okugamba nti ekyapa kino kisigale. Naye
nga kiriko commissioners caveat tekiweebwa muntu yenna. Ku kyapa ekyo ministry nga tukolera awamu ne district RDC's office baleete ba surveyor basaleko yiika 4 ez'essomero bajjemu ekyapa ng'ekyapa ekyo kiri mu Ministry of Education user erinnya lino ery'essomero. That's number 1. Ziri yiika ezisigaddewo kikubi nga mumeka. Yiika zisigale mu kyapa kya Uganda Land Commission naye nga kuliko commissioners caveat tewali n'omu asalako okujjako nga community ekkirizibwa. Naye nga buli member wa community agamba nti akange njagala nfuneko ekyapa nga district land committee area committee ejja neekakakasa nti kake oyo ne baneiba bonna ne bajjuza ne baleeta surveyor n'ajjako ak'ekibanja ke ako ne bakasalako akabanja ke. Muyinza okusaba okukkiriza ekyo oba okugamba nti bajjeko ekyo eky'essomero ekyaffe kisigale nga kiri Uganda Land Commission for the community of Walasi nga kuliko ne caveat ya commissioner. Kiki njagala abakulembera gyasalewo kiki kye mwagala. Diziganyiza tujja kusala ke surveyor ajja kujja sebo RDC bajja kujja ku office yo nga mandate ey'okugobera kino eri mu presence office special duties ogenda okubuuza ati ekintu ekyo kikoleddwa kakati yiikenya zisaliddwako. Halo namwenna ekyapa kyammwe kino bwe kiba nga kisiga nga bajjeeko yiikanya ez'essomero mwena abasigadde ekyapa nga kiri mu Uganda Land Commission kiba kya Uganda yonna naye nga kya Uganda Land Commission kyokka tuyinza okussaako akantu ng'ekyessomero tugenda kussaako Ministry of Education user Bwalasi essomero lino ekyo ekyapa tekitegeeza tewali bayo headmaster tewali bayo board member alijjako ekyapa kirisigala nga kya ssomero emirembe n'emirembe amiina. Ekyapa kino ekirala bwe kisigala mu manya ga Uganda Land Commission naye ne bassaako user community enani Kabwasi community commissioners caveat ekitegeeza tewali mulala yenna aliveeyo n'abatwalako oba n'abagobako. Ekyapa kyammwe kya community community title mwe mwenyini aba community mwe musalawo nti okwiri kafuneko ekyapa kye ne mumusalirako mmwe ne mujjuzaako abakulembeze ne balyoka bajja oyo n'ajjako ekyapa kye. Ekyo kirina nakyo advantage nyingi kubanga mumanya nti ekyapa kyammwe for example certified true copy ejja nebeera mu RDC's office copy eri tewali agikwatako nammwe bwe muli tewaba abakwatako ate byonna erina ekyapa kyammwe kyonna guaranteed by government under section 59 of the Registration of Titles Act. Ekyo kye kiba kikola njagala omukumu ajje atemu. 8 Land Act egamba eryo obanga transaction eyo enfu kakati nze ndagira commissioner wa Uganda Land Commission ekyapa ekyo n'akisazaamu nga tagenze na mu kooti. Kino ate waliwo wano president we yagambira yalagira
nze mbasomera bibye bya president signature yino wano signature ya president. Omuti enna nakugoba ku ttaka mwe amutuuze nga olina veniti akugoba nga wano babadde bagamba abagoba. Anybody found engaged in eviction will be prosecuted according to the law. President agambye agoba omuntu yenna ajja kukwatibwa avunaanibwa okusinziira mu mateeka. Signature yino wano bebanga batekere mu nkola. So niki kye ndi kugezaako kutegeeza. Nigezaako kutegeeza ati tuli kutumulanga amasomero gano ba secondary already niyo bayine title. Now from the title we now have to argue how do the community get their share from the titled land. Now whatever means they used, they have a title which must be verified. The minister in charge is here. So the minister in charge is going to review what was the procedure they used to acquire the title. So that is going to be established. But at the same time, I'm going to put a personal appeal from the office of the president. These institutions are institutions that arose from your hands. If they came from your hands, we must arrive at a win-win situation. Muliri, at a win-win situation, munkomeruru at masomero gano tubalekere nga bona bakobati a community tuyambire. Mwenanga community, you will have now convinced yourselves that the schools that we created ourselves, we are responsible in giving them provision for more development. No, you wait, I'm trying to develop. Yeah? So, ekyawe eky'essomero ekisigala kisaziweemu kaakati abatuuze ebo babe nti baweewa omukisa bennyini okuapplyinga for freehold balyoke buli muntu abeere n'ekikye aba yagadde kye basaba. Kwegamba abatuuze abasinga obungi abalala baviira eri abalala bali eno. Tusazeewo nti ekyapa basazeemu buli omu akolenga bw'asobola okufuna ekyapa ekikye.